Mukama yebazibwe basebo ne banyabo tubalamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tuweereddwa nnyo omukisa olunaku lwa leero ku Voice of the Gospel tukyazizza muganda waffe omu ku bakaawonawo ab'omuliro gwe mwalaba ogwatta abantu abayitirivu wano Ekigoogwa. Olw'ekisa kya Katonda Mukama yamuyamba y'omu ku baakwatibwa omuliro naye Mukama n'amutaasa n'asobola okuva mu muliro ogwo nga mulamu. Omuliro guno basebo ne bannyabo gwayokya abantu bangi era abantu bangi baafa. Kati bwe tuba nga tulinayo omuntu afaanana bw'ati tuddiza Katonda ekitiibwa. Era ngenda kumusaba muganda waffe atubuuzeeko. Sebo tubuuzeeko era otubuulire amannya go ate tutandikire awo. Oluganda Yesu yeebazibwe. Amiina. Amannya agange mpitibwa Kiwanuka Joseph. Kiwanuka Joseph. Tusanyusa okukulabako sebo. Nange obbasanga. Sooka otubuulire ku Kiwanuka Joseph, omuliro guno gukusanga ludda wa? Kiki ekyabaawo? Omuliro ogwo mukunkwata. Nasangibwa nga nali ntumiddwa bintu kubitwala ali ku malobo. Waliwo ku malobo we bakwira emmere y'enkoko awo? Baali babimpadde bakube emmere y'enkoko bagiseese. Kati ngenda okuba nga asamba piki nga bamaliriza okubinkolerako byonna. Ngenda okuba nga asamba piki nga piki eraga nti omusumaali gwa giya gwakoze eki? Gwafa. Nga giya ziremeddemu n'enkikitanya piki nga mu buli ngeri yonna sina ngeri ki yakugyawo piki. Kati nvaawo piki njirekawo ntambuza ebigere byange ntuuka wali ewali akapande akalikolwa netukishidde ewaffe awo omuliro gwankwatira nga nasanze dda ng'ekimotoka kyali kyagwa nga kyagudde. Kati gwe omuliro ogugwamu bugwi? Omuliro ngugwamu bugwi era najja ntambuza bigerawo wenyine we gwankwatira. Ne gukwokya feesi? Ne gunjokya n'engalo ne gunjokya ne ku bigere. Naye twebaza Katonda nti Katonda alina amaanyi basebo ne bannyabo. Omusajja omuliro gwamwokya bw'otunulira feesi yonna baagyokya nga bw'ogiraba. Naye ekyewuunyisa nti amaaso Katonda n'agakuuma mwegali n'engalo. Naye twebaza Katonda olwa obujjanjabi. Gavumenti ndowooza yagezaako kubajjanjaba. Gavumenti yagezaako naye nze okusinziira ku ddwaliro gye nnali it was God's mercy, kyali kisa kya Mukama Katonda, sina na ssente ya gavumenti n'emu yonna gye nafuna. Tewafuna ssente? Akakadde tebaakakuwa? Tebakampa. Naye ate obujjanjabi buno wali mu private hospital oba wali mu ddwaliro lya gavumenti? Nali mu private. Wali mu private? Gwe baakujjanjabira mu private? Banzijanjabira mu private. Kati oli omu ku bataafuna ssente ndowooza eza gavumenti? Era ndi omu ku bataazifuna. Saazifunako na wadde n'empeke y'ekinusu wadde n'emu. Kuba najjanjabirwa Kasubi bayitayo ku munaku. Wali Kasubi. Gwe tewali gundi tewagenda tewali mu ddwaliro tewali Kiruddu? Saali Kiruddu. Okay. Kubanga ate nabendabyeko nga muganda waffe Waswa ng'ate ye yali Kiruddu. Kuba wano mukunzijjawo nga gwa Katooca batutuusiza wali eri Matuga Kuwanda. Awo ne baba nga tebaagala kulabika kubanga batukolako nga tetuyinawo ssente. Mba ndi awo ngenda okulira nga ne munnange Waswa bamuleese. Era naye yawolesebwako bakadde benzi ate Waswa ne mmulekawo kwe kuntwala e Kasubi. Baali baagala kuntwala Lubaga. Naye Lubaga nga wala nga atutwala ayagala ssente nnyingi ow'emmotoka. Ne bakutwala Kasubi? Ne bantwala e Kasubi. Kati Kasubi Katonda wakuyambira n'owona. Mukama tumwebaza. Tumwebaza nnyo Katonda. Muganda waffe ono twebaza nnyo Mukama yakkiriza Kristo Yesu n'alokoka. Yakkiriza Kristo Yesu n'alokoka. Kiki oyinza okugamba omuntu atanalokoka? Okusinza ku muliro guno bwe waguwulira oba bw'oguwulira n'omuliro guli gwe tuwulira ogugenda okubaawo eri abatalokose. Bubaka ki bw'oyinza okuwa omuntu atanalokoka ddala ddala afune ku kifaananyi nti omuliro guli ate gwo mubi nnyo n'okusinga ku ngeri gye wawuliramu oba gy'owuliramu? Obubaka bwempa omuntu atanalokoka alina kulabika kubanga yenywereza ku Mukama Katonda yekka yasobola ate era yakola buli kimu. Tewali asinga Mukama Katonda. Ku kino kyennyini kye natuukako bwali busobozi bwa Mukama Katonda ate era yeebale nnyo yeebalire ddala agulumizibwe atenderezebwe. Amiina. Kati mikwano gyange abalowooza nti buli muliro buli muntu eyayokebwa amafuta yali abba amafuta, ekyo si kituufu. Eri abantu abaagwa obugwi mu muliro abaagwa obugwi ne gubasanga gye gwabasanga bamu baali mayumba gaabwe
naye twebaza nnyo Katonda olw'abo abaawona. Tulina bakaawonawo abatonotono era tugulumiza Katonda olw'ekyo. Muganda wange njagala kutegeeza Katonda yakulekawo olw'ekigendererwa. Katonda yakutaasa lwa kigendererwa. Wasigalawo lwa kigendererwa. Katonda alina ensonga lwaki yakulekawo. Bubaka ki bw'oyinza okulekera abatuuliriza? Obubaka bwe nnyinza okubalekera buli bumu nti eri Mukama Katonda tewali kirema. Tewali kirema. Ate singa ogenda maaso n'obbanga Mukama Katonda toyawukana tokolakola bino byabavubuka banange bebawoza nti ate eyo ddiini y'abalokole balimba byagira bitya, nze siyinza kugenda mu eyo ddiini. Obubaka bwempa buli obubaka bumu tulina kwenyereza ku Mukama Katonda. Kino kyokka kye yannyamba ate n'antaasa. Amiina.